Tungu David gwa respect mbadde njagala nkuwabulemu okuvoicinga oluyimba ekitegeeza nti gwe nnyinirwo oluyimba Catherine Kusasira luya voicinga njagala mukwano gwokka nga ncacanca ebirala byolowooza si byendiko lwa Phoebe Nassolo wabula Catherine Kusasira yaluvoicinga ennyimba Alan Walker za composinga naziwa abakyala ne bazivoicinga ziba za abakyala oba ziba za Alan Walker kisoboka okubanga Wadimba yinanyini luyimba naye nyinyula kino ensobi ennene uli eyali eva mbalabi najanja mwisana era nemuvaamu ensonga kati ejja ku siteegi n'obugaana amasanyu olw'ebyetuyimbira okutuyisa ng'abantu kekadde naffe tweyoze tuveemu obuziro yakola paati 1 egombolola abalabi lwaki mulingiza mbadinisa ne muyuza ebituli mu bikaali nga tubiteekamu ssente enneeyisa y'abalabi nti abalabi mweyisa bubi paati 2 yali eraga mulabye nnyo abalabi ng'egamba nti abalabi baakyuka ng'agumbulula abayimbi mwetereeze. Do you understand what I'm saying? Story behind. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadini gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi library ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799 ye muganda wange Kayemba Sanctuary Story Behind. Nkwebaza muganda wange okubeera nga oyagala kadongo kamono oba oliawo ojja kubanga omutegeera bulungi ate oba oliawo n'abalala bamutegeere bulungi. Ntwala omukisa guno okwebaza abantu nga Kayemba n'abalala mwenna abagezaako okubeera nga muline etofaali ye mugatta ku kadongo kamu. Emboozi eno yatandikira ku John Mabirizi n'oluyimba lwa Wadimba eneeyisa mu balabi kwe yatandikira muganda wange nembaako ebintu bye nateekawo era neebaza abo abantuukiridde ne bagamba muzungu weebale nnyo weebalire ddala. Ebintu bino wemba mbikola sinoonya kumpaana wabula noonya kutereeza zimu ku elements. Olunaku lwaleero ndowooza oluzungu lugenda kubaamuko kubanga Mwami Kayemba akozesezaamu ku kyengere wadde sikigenda nnyo naye ngenda akozesaako ku bigambo ebitonotono tubeere nga tusobola okutegeera ekituufu kyeki kadongo kamu kyeki oba oliawo na kino kyayogerako kubanga oluyimba lwa eneeyisa mu balabi nakutegeeza nti oluyimba olwo si lwa Hamani basudde talina kakwate ku luyimba olwo okuyambako David Wadimba kubanga tegwe we wayimba era walaga nti lwali lwabasudde nti basudde yayimba ng'oyimba ekitundu ekyo nenkulaga nti ekyo si kyoyo ekitundu kya David Wadimba lwafuluma 1994 lwafulumira ku lutambi lwa Entebbe Gita Singers. Kati tuterezeemu bitonotono katusooke twewulirire David Wadimba nga ayogera ku relationship ye ne basudde. Era tuwulire David Wadimba nga ayogera oba basudde ayina omukono gwonna mu luyimba luno oba nedda.
kale bwatyo oye muganda wange Kayemba Sanctuary story behind addukanya emirimu gye ku TikTok nsaba mumugoberereko. Mwebaza okusooka kwa byonna okubanga ayagala kadongo kamu. Kale ogambye okumpa bulamu, kale nange nzikiriza okuwabulako naye ate nze kati kankusomese kubanga ebigambo byoyogedde bindaga nti oli mugoberezi wa music. Naye mu kugoberera music oyina emyaka gy'ogoberera oba gy'osinga okutegeera. Kati gwe music gw'oyogerako kubanga ogambye oli wa voicinga oyogera ku music w'obudde buno. Toyogera ku music oli nze ate gwentera okwogerako okuviira mu myaka gya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 n'enkumi nga zitandiikiriza. Kubanga computer gwe gyoyogerako ku production gye bavoicingirako. Music okutandika kwa byonna music baagiranga tebamuvoicinganga nedda. Music yalinga ku nkuba ya piga 21 track, omuyimbi ayimba nga n'abakubi b'ebivuga bakuba, sound engineer nga wali akola emirimu gye. Tewalingawo budde bwa kuvoicinga. Kiki baakolanga? Baakolanga ekintu kino nti kati gwe Kayemba wobanga oyagala okuyimba olina oluyimba lwo abawala leero muweddemu empisa nga lwe album gy'oyagala okwata n'ogamba ngenda giguza nti ngenda giguza Muzungu David nga atuula n'atunuulira bakubi ki ab'ebivuga abalungi abagenda omukubira obulungi oluyimba olwo luveeyo. Kati kwe kutunuulira n'agamba Sekidde mulungi nnyo ku rhythm, nti wendeeta John Lutaya ku bass guitar mulungi, kati ku solo Semuwemba ajja kunkolera bulungi, oba Professor Hannington Manyi Sensuwa. Kati wenaabanga lwetaagamu keyboard nti ngenda akozesa Fred Kabuye bambi ekyembi nti yatuvaako, naye nkulaga abantu abaatukubiranga endongo nti kale abantu abo ebabaleeta ne babateeka wamu n'otandika okuyimba nga bo we bazimba endongo yo nga we bakuba endongo yo okutuusa weekola weebukaala bulungi. We bakkiriziganya nti kati mwena musobola okutuula, buli omu atuula, omukubi atuula mu muyimbi n'omuyimbi atuula mu mukubi, olwo nga bateekateeka olunaku olw'okubanga bakwata oluyimba. Tewaalingawo voicing nedda, ekyo tebwalingawo. Kati kyekyo kyenkugamba nti twala obudde onoonyereze ebintu ebimu. Tebavoicinganga nnyimba wabula baakolanga zi rehearsals ne bagenda ku piga 20. Baakolanga wa piga 20 ng'omuyimbi abeera eno ng'ayimba, abakubi b'ebivuga bali wali ne sound engineer Ben Nsubuga oyo yasinga okwata ennyimba za Kase. Obudde buno ali eyo waffe Namutumba. Kale bwatyo eno enteekateeka eyo we yalinga. Kati era okuzaako emabega music fe wano okutandiikiriza bakadde baffe bajjajja w'abayimbi Christopher Sebadduka, ba Dominico Center, Bernard Nsubuga, Gerard Mukasa, Matia Luyima, Matia Kakumirizi, Dani Mugula, Hane Sensuwa, Fred Sebata n'abo abajja oluvannyuma bonna baali bagendanga wa Kenya okubeera nga bakwata ennyimba ekelicho. Kati we batuuka ne bavaayo eyo myaka gy'enkaaga, wano twafuna studio ezasookera ddala ez'abaana Uganda yali Kingi Production ey'omukulu Charles Sonko mu Uganda wa Fielder Sonko eyakuyimbira Wambuuza obanga nkwagala, amazima nkwagala era gwe nambeemu. Wambuuza ebikwata ku mpeta giro teeketeeke simanyi oba onosobola. Kati omukyalo oyo oli yali muganda we era yali akolera mu Mbuya General Quarters Band nga bali bamazi bwatyo. Yoyo muganda waffe Fielder Sonko nono Charles Sonko baali ba Luganda. Kati Charles Sonko yali akolera mu Mbuya General Quarters Band eyo nga bali bazinyi basanyusa ba Idi Amin Dada oluvannyuma wano myaka nga tuyingidde emyaka gye7. Naye nkulaze awo naye yali mu Kingi Production ereze ennyimba nga naawuliranga 1968 eyalufulumya. Kati ne tubeerayo ne Edmond Bate, tata wa Joseph Bate owa akola ku Bukedde, oyo wa Kasengejja Edmond Bate. Kati Edmond Bate
ye yali akolera ali emundeeba ku Pikokobba. Kati gwe atamanyi mundeeba ku Pikokobba, njagala otuuke ku junction ya mundeeba kuno kuliko Shero, kati kuliko Rubies. Wova ku Rubies waliwo kiriniki eri awo wewaali Pikokobba awo nga wakwatira ennyimba. Era bakadde baffe abasookera ddala baddaani baani bona abasinga yakolaki yabakwatira ku nnyimba. Kati nkulaga nti tewaaliwo budde gwe byogamba nti oli n'agenda na voicing tewaalingawo voicing. Kubanga omuyimbi yayiyanga oluyimba lwe ng'ayiyiza na ku gita, si guno mulembe guno gwe kubanga wooyogera ondaga nti otegeera mulembe guno oba gw'oyogererako. Kati bwe tutyo we twavaawo twafuna studio endala Kasajja and Sons Emporium yali mu Kiyembe. Then ne tubeera ne Diprok Segawa oyo omuzirankima yalina studio ye ku Jinja Road awo olaba offices za Uganda Railway awo wewaali offices za Dipe nga wakwatira ennyimba. Kati abalala twalina HK Hassan Kasule yalina studio ekwata ennyimba nga eri nabweru ewuwe. Eno mu tawuni waliwo tundiro awo ku wansi wa Old Tax Park nga ku Kupa Complex waliwo tundiro. Kati netubeera ne Kase Music Recorders eyo Kato Second Wilson Kwita. Studio yakwatanga ennyimba yali Buwambo. Wano mu New Tax Park ne wabeerawo edduuka eryatundanga ennyimba. Kati twalina United Sound Studios eyo yali ku Ben Kiwanuka Street. Kati awo ngo wolaba ku gundi wano mu Kikuubo awo we yali. Era eyo yezaala studios endala nga zikasiwuukira ezaakwatanga ennyimba era ne zigula n'okugula. Kati zino studios endala ezaaliwo zo zaakolanga gwa kugula buguzi nnyimba. Kati okugezanga Nick Studios ey'omugenzi Alex Ngabayo nabagambako nti yali musajja Munyarwanda naye nga ayagala nnyo music. Era Hamani basudde okutuuka okola oluyimba Taso Funa Akalambe gwanga ki yali ayimba Alex Ngabayo yali amaze omusibya kubanga batuuka bategeeragana ababiri nga aina album gyalina okumuguza ate ne bamubbirako nti ali mu studio ali mu kola luyimba. Bwatyo ye yamutwala ku CPS. Kati engeri Alex gye yalinga agonzeemu ono kwe kuvaayo n'oluyimba n'amukuba gwanga ki. Kati twalina Tubulo eya Muganga, Tubulo Music Sounds, ne tubeera ne St. Gabriel. Twalina CBX Studio, ne tubeera ne Hallelujah Studios, Dynamic, X-Zone International, X-Zone International naye yaliwo. Ne tubeera ne FM Studios eya omugenzi Fred Mukubira yafa last year. Kale bwe tutyo era ne tuddayo emabega yaliyo abaali bakwata ennyimba okugezanga Uganda Record Agency abo baali bakumayinja. Ne tubeera ne Jinja Lebo eya Busula. Kati oyo Busula wali ku lw'ebbombo wabeera Kalule mu bitundu by'e Kalule e Busula oyo akyaliwo. Ne tubeera ne Satana eyo yali ya Minsera Segamwenge. Ne tubeera ne Kagabe kosa Selenedi eya Simon Baini oyo ye yali addukanye eyo naye ng'eyo Selenedi yali ya omugenzi Paul Kasumeka ye yali nanyini African Queen. Era Paul Kasumeka yatandiikiriza okusimagoringa radio cassettes okubeera nga zijja wano nga ayambibwako omugenzi Salongo Bernard Nsubuga Semango. Kati njagadde mu kuwabulako nze nkusomese nti kiri kyongambye ekya voicing tekyaliwo nti oli voicing akoleki twalinga ku mulembe gwa Piga 20 naye nga era nyongera okwebaza nti webale kwagala kadongo kamu. Nze ebiseera ebisinga ndi open eri abo abantu abaagala okuyiga era woboze nkuwa omukisa ne tubanga twogera tulabe nga tulina kye tusobola okubeera nga tugata ku industry yaffe. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street
ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall. Otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Omuzadde kankwanjulire Ekikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Ekikaaya College Bulenga. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road.